bwasiiba campaign ng'oba olya n'akubuuza Aisha walidde kati tusaba ku mukaaga ogw'ekiroba wakaddawo nabwa tuzuukuke n'ogamba naye oba nneeba kabanaga teri kwebaka president tali safe abeera ku social media yesaawa abina n'akukubira naga Aisha president tali safe tusabe president bakubye tiyagas mungi nyala bikamawugwe balwadde tusabe. We thank you so much nti oyimiridde naffe era abakyala mwenna abasaba naffe tubeebaza ab'eddiini zonna. Reverend Magala tata waffe asabidde kati twatandika okusaba twatekawo okusaba okuva 2021. Reverend Magala n'ateekawo okusaba buli lunaku gye kuli ku ssaawa 2:30 every day. Buli lunaku tusabira eggwanga Uganda tewali lwetwosa tusabidde emyaka kati gino gyonna okuva 2021 pakati okusaba kubeerayo. Bakyala mmwe mwenna ababeerako ku line ne Pastor Magala ne church community yaffe banayimbe basa nnyo omukola omulimu gw'ettendo. GDC okola omulimu gwa ttendo otusindikira message zino tuli mayini nanje okusaba gyekuli ebali nnyo mwebale ddala. Ndakusooka nsabe sekretary waffe ayogere tunyonyole tulina convention egenda mu maaso nga ye chairman wa convention eno so nsaba asooka ayogere. All right, thank you so much ladies and gentlemen okubanga kwoli gwe atuwachingira gyosinzira okubanga otuwachinga. I know ntuse late nzize late essaawa ziri 10:05 mu ggwanga Uganda wabula ate mu ggwanga erya America obalabika obudde obwabwe bukyali. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa National Unity Platform ali ku mirimu emitongole mu ggwanga erya America olwaleero amakanda agasimbye mu state ya California yagenza okumitingira bannayuganda abakulembeze oba abawagizi ba National Unity Platform abawangalira mu eyo state. Era njagala butereevu olabe ekiri essaawa zino nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda okwogerako n'abatuuze b'omu California state eri mu kusaza lya America. Gwe ssebo oba nnyaba atulaba atambuza video tegeeza muno mugambe nti president agenda kwogerako eri eggwanga mu bbanga ttono nnyo. Now bwe yava waneeno n'ayolekera state ya oba n'ayolekera eggwanga lya America bangi balowooza nti bintu byali byakusaaga wabula gwe ssebo oba nnyaba ndaba atandise okutalaga states ez'enjawulo. Olunaku olwaleero ali mu California. Tulabe ekiriyo tukomewo. Kola okwongera struggle yaffe mu maaso okuŋŋaanya abantu ab'omu space emu ne twongera okubaganya ebirowoozo ate n'okukola empenda strategy n'okukuba tooki mu biki bye tukoze ate n'ebiki maybe ebitulemye ate n'okuteekawo plan empya okulaba nti tusobola okugenda mu maaso. So bannange mu BPP tubakubiriza information eno tugirina ku website yaffe www.diasporanope.org. Tubadde tusaba mugende mu kikebereko ne flyers zaffe wano tuzirina tugenda kuba nga twongera okuzibawa. Convention yaffe eno eriyo mu August okuva nga 13 okutuuka nga 17 ku Hilton wali ku Alex. Tujja kuba twongera okubategeezera nga tubadde tubategeeza naye tubasaba bannange mutuyambeko muligisteringe nga bukyali kubanga ssente ezo tuba tuzeetaaga okusasula ba service providers baffe ebintu byakyukamuko katono ssente bazaagala before nga convention etennaba kutuuka. So twongera okubeebaza bannange temutukoowa tubasaba nnyo tubasaba ssente za welfare ne tusaba ssente z'obululu ne tusaba ssente za activities zetukola ne tusaba ssente za convention nga bwe tubategeeza. Please don't get tired. For the interest of our friends here, very much welcome, and that is a message about our convention that is scheduled for August 13th up to 17th at the Hilton LX. We never just meet just for just, but we meet for different reasons. We meet to put our voices together in one same space. We need to transform our ideas into action plans. We look to analyze our activities. We meet locally to new members. We meet find ways on how to fundraise best. N'okulaba ngeri ki gye tuyinza
solidifying our energy to fight the dictatorship. So we urge you to register. You can register via our website, which is www.nodiaspora.org, or you could call the numbers on the flyers. One is for our treasurer, Comrade Jose Makula. One is our diaspora team leader. The other one is mine. And if you have any questions, please don't hesitate to reach to us. Thank you so much. Let me hand over to our treasurer. Banange ngenda kwogera Luganda ndowooza Luzungu nawe lusimutawanya. Mr. President tusanyusa okubalaba n'owekitiibwa Senoga ne bannayuganda bannaffe mwenna. Ebisinga babyogedde. One, sijja kubaaniriza bwaniriza nti mwebale kujja. Ekyokubiri, mukama wange oseeyanjudde. Nze Simakula Joel, nze muwanika wa chapter eno. Mbadde ku mulimu okumala emyaka ndowooza kati musanvu. Lukiiko olufuzi olwa diaspora yonna nkolako obuvunaanyizibwa okubeera nti nze mukwanaganya wa finance n'okunoonya sente, director of finance and fundraising. So ebiseera ebisinga esimu yanjira banyonga bagamba zel mujuberezibwa gyo yensonga yeeyo. Mr. President, the First Lady, ebigambo byange ngenda kubiwumbawumba mu kwebaza. Emyaka okuva 2019 bukyanga tutandika bukyanga oyingira ensiko y'ebyobufuzi, wayingira 2018 2019 ne tukwegattako nga abavubuka abato abaali wano nga twebigenda mu maaso n'otuwa omukulembeze mukyala Nakijoba n'atukumakuma ne tukola ttiimu. Ttiimu eyo yesobozesezza California okubeera California ey'ensonga nga bwegiwulira. 2021 abantu baffe batuwagira nnyo mu kalulu ako era twagala okubeebaza. N'ekalu kano akasimbyeyo ssebo akabadde akayisanyo essente ebiseera ebisinga bwe zijja Secretary General agamba Comrade Joe weebale mukyala Kijoba weebale naye essente teziba zange bannange nina abazimpa, so badde njagala onzikirize abakulu bano okwebaza nga mwenawe muli nti obubaka bwe mutuweereza ogezaako tambuza obutabaalo butuuka era bukola. Njagala okuva waggulu n'okwongera okubategeeza nti era tebannalekeraawo, tulina ebintu bye tukwasaganyanga okuyamba ku bannaffe abali mu busibe. Bwe nali e Uganda nafuna omukisa ogenda okubakyalirako n'endaba embeera gye bayitamu. Muganda waffe Waiswa Edi Akirewo Bobby Young bonna nayogera nabo, so bwe nakoma n'enkola report n'essanyu okubategeeza nti abantu bano aba chapter yaffe beeyamaani beewaayo ne bagamba nti tujja kusigala nga tukwatizaako ku bannaffe abo abakyali abasibe okutuusa Mukama lwali bayimbula. Nja kusaba nkomaawo, Mukama b'omukisa webalina. Mwebale nnyo ssebo, mwebale nnyo mwenna bannange. Olw'obudde ebyokwogera twandibadde na bingi Pulezidenti okumulabako tulina essanyu all of us, naye waliwo Pulezidenti omukyala gwe njagala nkwanjulire. Ku myaka gye maama ono atambula n'abaana be bonna babuwala bakwagala batoola ssente, naye maama ono ajja ne yeekalakaasa naffe lwe tuba n'okwekalakaasa. Hajati Namagembe jangu Pulezidenti akukwateko mu ngalo kubanga famire yo ekola omulimu gwa ttendo. Kyalo yazaala abaana bonna bakwagala, ayita Janeti, Janati, Fanta, Aida bajula okufa bwe bawulira ekituuseko, naye maama oyo yeekalakasa n'akwata ekipande n'akaaba amaziga. Yalama n'okulaama
yalama nti bw'abanga afudde nga tonnawangula tebamuziikanga yadde musiraamu. Kyagadde maama oyo muwe a special recognition kubanga ffennafu abavubuka tukyasobola okulwana ne maama oyo ye tutulekayo butesi fulaya ntitugenda kwekalakaasa e California n'aweereza ssente ezize ez'okwekalakaasa ezikuba ebipande ate muba muli awo ng'ali ku street ekikyakikutta atambula yeekalakaasa ayombera Kyagulanyi oyo oyogera ku Kyagulanyi ajula okutta akirawo. So n'ebigambo ebyo bamaama abakyala bwe tukulembera olutabaalo temutera kulema. Mama Babi okulembedde olutabaalo luno era tukwebaza byonna by'oyiseemu. Atabeerangako mu Safe House nze nali ngibaddemu n'enkovu nzirina baali bankubye ku miggo gya Ssebaggala n'egya Ssebaana. Manyi kyekitegeeza nali waayo wadde nabeera mu Safe House ebbanga ne bantokyalinga ekimala, so manyi kyekitegeeza someone humiliate you. Omuntu n'akukwatako nga tomwetaaga n'akumanyira n'akuyimirira mu maaso. Maama ngenda kusaba ojje otubuuzeeko obuze ku bakyala bano abali wano oyite taata. Nga we tuyimiridde ffenna mbadde nsaba twanirize pulezidenti waffe Omwana Kyagulanyi Ssentamu badde bansabye nkwate mu ddoboozi tuyimbe national anthem. Uncle Brian Pakuki. American anthem. Mchana na chijiba. What is in that? Uncle Brian yajiman. DJ.
We can all take our seats. Mchana Aisha nkadde omulimu gumu, and my duty was to invite the president to come and speak to us. Sir, Your Excellency, please speak to your people. Thank you. Thank you, Mama. Actually, lately I always insist that you are the star, not me. However, I understand over microphone wogana nyo wejikendezeko katono monitor webale nyo sebo. Ladies and gentlemen, we are really humbled to be in your presence today. Mama is always more eloquent on such she's more eloquent than me in such times, but she requested that she wouldn't be in position to speak to you. But again, by the grace of God, there's somebody that balances both of us. She has half me and half Mama. So I'm going to ask Subi to say a few words on her behalf and on behalf of our children, and maybe I'll speak to you. Good evening, everybody. My name is Subi, as you already know. Good evening, everybody. My name is Subi, as you already know, and I have come to say a few words. First of all, I wanted to say I'm happy to represent my siblings who aren't available to come here. And I wanted to say thank you for joining us to pray today on Good Friday, and thank you for supporting my father through his struggles. I also wanted to put out a very special thank you to our fellow family who have lent us home and who have lent us shelter. Auntie Maggie and Uncle Kaira, and Uncle Brian and his lovely wife and baby. They've all cared for us and given us all their love, and I appreciate that a lot. And they've given us shelter, food, and have provided us with any need we need. Omaze wena abera nebigambo bingi nga tulifeka. Thank you very much, ladies and gentlemen. We appreciate. Njagala okwebaza Katonda olunaku lwa leero, njagala okwebaza Reverend ne ba pastor batukulembedde mu kusaba kwa leero, ne imaamu mutwebalize Edwetuse Champion Marvin ne family yo. Njagala okwebaza abakulembeze bannaffe Nakijoba, Senkungu, Jose Makula, mwena ba comrades. Thank you very much. I want to thank again. I feel we cannot thank you people enough for embracing us in this time that we never imagined in our lives. All of a sudden, just all of a sudden, life went from the topest to nothing at all. All of a sudden we became not only homeless, but dangerous to associate with. So we thank you, those of you. Nsoko kwebaza abantu be Uganda, the people of Uganda showed us. The people of Uganda took us in. Maybe one day I'll write a book, because there's so much that I cannot say right now. So many people will be putting in trouble that helped me survive. The first time gave us information that they had come for me, and this stubborn woman said, "Bobby, go, I'll stay home." Nangene Peter on the 16th, and Bobby stayed in house arrest for another 9 days alone. When you saw
the religious leaders come home. She was alone in house arrest. She was hungry. Kataina na mere. Na yuru putuye. Ngala kanti achali gumite. Thank you, Mama. I respect you. But the people of Uganda, Batuyamba, Bonna, Abaina Vivali, Navataina Vivali, they stood with us. But there's this one time, the champion Mabina Zinga said, Nizijukira, Nabanyumizako, Bafada, Batri, Kuitanga, Kataina Chakua, Nina Kwechtamiro Chemisa. Waliwene nyumba waliwo watu zingulira bali watu kuikiriza netuweta nasibira mu nyumba ya obaye wani alimu omukazi nimuka ya Bobby yinga mchala na nyingira kati nyumba je nyingide mu waya musajja oba nyingide mu nyumba ya mimi ne nyingide zipu ne nezibika ne bayita kakati omuchala ninga kati oba kati abo agenda bakubira bagameze mu mpaka kadde uno mufune bandi awo mukazi azze era mama mza anga bawoni abantu balaka basira bandi awo mukazi atuse n'omusajja omukulukulu n'ingamba ndetedde bawe mfudde omusajja agenda kubuza yegendo tya mu nyumba nanga Bobby tota ze munange uledde ono seka akuweddwa seka nangamba wanike emikono nkweddwa Seka na someredwa na somoluwala buga ebetete chakula ebetete chaka buli amuchani nyanya namanange nanga munange zekebade sobolo kola nene yongerayo but prayers work regardless of religion. So church tiwanyo ntibanange kitusose okureceiving ano kubadde kutusabira era Wenatuka twasoka Washington chamukisa mulungi twatuka mu mwezi omutukuvu era baganda bafa abasiraamu twasaba nabo twasala nabo Idi era ne tukabana ekijjulo kya Idi ew'omu ku mikwano gyaffe then ne wano tusoose kusinkana mu kusaba. This is not a mistake. So kutekeka kwaffe. No. God is working here. Zeno naye n'olunkulo naye kakasiza nti Katonda akola. Reverend Achogendeko, you can't believe I'm here. Reverend, I also can't believe I am here. But what God took us through to be able to leave the country is amazing. What my wife and family had to endure is amazing. But we're here. When one very articulate pastor, young pastor, he talked about injustice. Injustice. Nothing else is as painful as injustice. Obutalibu enkanya. Kubanga obutalibu enkanya, it does not matter. In any developed world, we want to believe, okay, politics, fine. Naye waliwo obwenkanya n'obutali bwenkanya. When the whole world is watching, mugambe mugenda kulonda. Netufanye netugamba no, banange temukwata. Kifaananyi kyange kwata bendera ya ggwanga, because this is not about me. Notuuka nze bwe ntuuka wano mu America buli wamu ndaba bendera ya ggwanga gye batimbye. N'olumu kuba twadduka n'abaana baffe ogenda kasomero oyagala oba tamisinga okusoma ayinza okuba nga asomasoma kwano naye kyosooka okulaba tebawanika bendera ya ggwanga. Mwana nakubuza taata, but this is exactly what caused us trouble home. Kwegamba omwana takutegeera nabo bantu bali mu kuwanika bendera ate nga yatuleetedde ebizibu. Bendera ekira okuba eky'omuwendo. Obwenkanya obwo okujjako n'abantu obwannannyini ku ggwanga lyabwe mwalabye n'etteeka lye bagezaako okuleeta okubajjako obwannannyini ku ggwanga lyammwe okudikiraringa nti nno oli mugwira toli munnayuganda kubanga oyogera amazima.
injustice. That injustice is something. When you see me tremble with indignation, that is when I've seen injustice. If you tremble with so much anger at the sight of injustice, you are a comrade of mine. Then that is one thing that should bring us together. Justice. Because injustice is sin. It does not look at the color of your skin, your denomination, your gender. It is just there. We meet on Good Friday when our Lord Jesus Christ was crucified for what is just, for standing for what is right. But we are constantly told, now 2026 years later, that at the end of the day, justice wins. So, while we are here on the run for our lives, even when we know we are even pursued, even now that we are very far away from home, now that I'm dealing with a family, traumatized family, trying to find meaning for our lives, we strongly believe that at the end of the day, justice will prevail and justice will win. So, don't be broken, don't be beaten down. Injustice, even if it is temporarily victorious, it can never ever have the last laugh. At the end of the day, we shall be free. We shall be free. I've seen this before. About Singapore, South Africa, I did not see Idi Amin. I did not even see Obote because I was only 4 years when Obote fell. But I've seen a modern day Amin, I've seen modern day Hitler. Because we live in a country where somebody, because they are the son of the person in power, will come and say, I will kill you, I will castrate you, and they do it. They'll say, I'll come to your house and humiliate your wife, and they'll do it. They think it's a sign of strength. No, that's a sign of weakness. For a man, big and tall and old, over 50, and you take 70 men to humiliate a woman like this one, and at the end of the day, she wins you because you've not been able to destroy her spirit. Whenever that comes to you, remember Wabule Waliyo Katonda. These are things I used to hide from my children. We don't do that anymore because it's everywhere. At least now we know that when our children see us in jail, they know we've not stolen anything. When they see us on the run, they know it's for the right cause. I want to appreciate you, friends, that have taken us in. My daughter talked about them. But thank you very much for bearing this burden with us. Right now, we are a burden. But we are embraced. We find so much love everywhere. Oh no, Yachi. Imam. So thank you, friends. Thank you. Right now, many of you are playing the role of counselors. You're counseling us. But most importantly, love while you see us here, so many thousands, hundreds of thousands, millions of people are struggling back home. We are going to go back home and we're going to liberate our country. One day, all this is going to be history. One day we shall tell our children stories of how we ran away from our home, but we went back and rescued our home. One day, we shall be victorious. I know that, I'm sure. Thank you very, very much to my family. Thank you very much for being strong. Thank you for also keeping me strong. You know, there's
Omanyi omugezi basudde agamba oyinza okukola omuntu ekintu ng'oyagala awule bubi ate nomaliza ng'omuyambe. So this has given me opportunity to reflect, to think, to replan, but also to meet very many people that I was too busy to meet back home. Nandi basanzewa. Finally, to you friends, many of you, especially the leaders, mubadde temundaba. Because sometimes nange ni muntu bera netaga okuma babi etudda mu kasonda etukabireyo netusakula amaziga ntumuvenga. So please understand us. Kiringa ebbanga lyonna linabeera Uganda nekavano zirano okulembeza abamu ne bagamba n'otoituuka wange ne bagamba munaye kati gwoli makti zendi wa miwunyo. So nsanga nga wakabaya gye neekwese oba nga neekwese wa Abudu Soja oba nga neekwese wa Janokazi omuvuzi wa boda. Please understand, same thing here. Tutambulanga bayeekera kuba tumanyi nti neno gye tuli obusajja era bajja butulondoola naye tuli gumite. So with those few words, I want to appreciate you friends. I'm here for a few days and I'll be moving all over America, all over Europe, all over Africa, all over the world. Ganyiga buli pesa. Elisula Museveni tugenda mujjako alimba. Museveni tugenda mujjako n'oyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga lyaffe. Tebabalimbalimba, tebabamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe ate tetuli bakyalibe ate tugenda mujjako kubanga ye solution yokka eyina okuddawo okutaasa ensi yaffe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Ssaabasajja Kabaka wangale Mukama waakobera. Alright, okwo kwe kwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine asazeewo ali ku bugenyi mu state ya America emanyikiddwa ya California. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yasookera mu state ya Washington. Olunaku olwaleero yasazeewo okugenda e California gyali right now neyeetaba mu kusaba ku lunaku luno olwa Good Friday, olunaku Jesus Christ lwe baamucrucifying on the cross. Avuddeyo n'agamba abantu ababadde mu kusaba olwaleero wasabidde n'abategeeza era n'abagumya nti tujja kuwangula mu mbeera yonna, era n'abakakasa nti temuba na kutya. Wabula ekimu ku bintu abasinga bye mutategedde abazze late ku live, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ategeezezza eggwanga oba ategeezezza ensi engeri gy'asobola okusimatukamu okuva e Uganda okugenda mu ggwanga erya America. Era neyeebaza abo bonna buli omu kye yamukolera okubanga asobola okubanga asimatuka olubabu lwe yaliko. Thank you so much for watching. Mwenna ababaddeko. Neebaza buli omu akola bukubirire okulabanga tubatuusaako ensonga zino. Ababadde ku Facebook, thank you so much. Ababadde ku YouTube, thank you so much. Nsaba Allah abampeere bye musinga okwagala mubeere bulungi. Mwera.